Minisita w'ebyenjigiriza ate nga ye mukyala wa President Janet Kataha Museveni afulumizza ebyavudde mu bigezo bya P7 ku mulundi gwe ogusoose nga minisita w'ebyenjigiriza. Minisita Kataha yennyamidde olw'abaana abawerera ddala 1886 okusazibwamu ebigezo byabwe olw'okukoppa era n'anenya abazadde bagambye nti beekobaana n'abasomesa okuyigiriza abayizi omuze gw'okubba ebigezo. Janet Museveni era akangudde ku ddoboozi n'ategeeza nti walina okubeerawo ennongoosereza mu mateeka agakugira okubba ebigezo era n'okunoonyereza kutandikirewo bunnambiro okutegeera engeri ki abaana bano gye babbamu ebigezo. That they need to study and do exams, that they shouldn't use any other means to do exams to pass without answering the questions of the exams. But sometimes it is actually the parents who go and steal and collude with the teachers to get the questions before time so that they bring them to school to do the answering. So the children learn from where they grow. Omwaka guno abayizi bakoze bulungi bw'oboogerageranyiza n'omwaka oguwedde nga ku luno abayizi abawerera ddala 62,229 be bayise ng'ate omwaka oguwedde abayizi 6,868 be baayita. Omuwendo gw'abayizi abatudde ebigezo omwaka guno gweyongedde ng'abayizi baweze 64,833 mu ssenta 1,12,931 ng'48,310 be babadde mu masomero ga bonna basome ate 15,267 ge g'obwannannyini. Amasomo agasinze okukolebwa obulungi mwe muli oluzungu, social studies ne kuddibwako science ate essomo ly'okubala lye lisinze okukolebwa obubi. Abayizi 6,34 be bayitidde mu ddaala erisooka, 25,187 be bayitidde mu ddaala eryokubiri, 12,952 baddaala lyakusatu, 9,665 baddaala lyakuna ate 8,11210 be baagudde. Abayizi abalenzi bakoze bulungi okusinga ku bawala wadde ng'omuwendo gw'abawala mu masomero gweyongedde. Amasomero agali mu bibuga gakoze bulungi okukira ku g'omu byalo ate nga bonna basome gakoze bubi okugerageranya n'ag'obwannannyini. Disitulikiti ezisinze okukola obulungi mwe muli Fort Portal, Entebbe, Tungamo, Masindi n'amalala naye ekyewuunyisa Kampala tebaddeemu. Ate disitulikiti ezisinze okukola obubi mwe muli Buyende, Luuka, Queen, Kyankwanzi, Serere n'endala nnyingi ng'ezisinga ku zino ziva mu buvanjuba bw'eggwanga. Abayizi 1,886 be beenyigidde mu kubba ebigezo nga disitulikiti y'e Kabalole yeesinze okubeeramu abayizi ababbye ebigezo abaweredde ddala 514 ne kuddako Wakiso n'abayizi 288, Bundibujjo n'abayizi 219, Kampala 2, Mukono 131 n'endala. Okusinziira ku Janet Museveni, abayizi beebulankanya nnyo mu masomero nga kino kiva ku bazadde okuvumbiza abaana nga tebanneetuuka, obutasasula fiizi mu budde n'obutabawa mmere, n'akubiriza abazadde okukomya obuvunaanyizibwa okubulekera gavumenti. Is not what we want it to be. And that is a result of many issues. We have teachers who are not doing the teaching, who are absent from school themselves. We have the children who are absent from schools, who are not learning. And so when they go back to do exams, they do badly. Grace Nantale Kakoza, KTV, Amalindirire.